essaawa weeru waliwo abalietaza gisonko okutuulako wano naye tebalina musobozi balwadde bali mulago basaba dduwa za kufa basaba dduwa za kufa tebalina kiddako essente bazirina ekyokulya weekiri naye emmere gye balya batabulira kajiiko kamonde banyogo basote kasota ati bamwasamya nemunga katiteekayo bamuze ani mumwalira kajiiko Allah wabanga akuwadde emirembe omubiri gw'omulamu Allah mwebaza abantu bali ku makerenda gateeka mu lubatu n'ayiwa mukamwa nasanze omusajja sebo mukamwa nga omugenyi omukulu namusanze mu kabuga baketa Riverside South Africa eyo naye twabadde tunyumyanga ndaba ensaddaaka gyasaddaaka buli lubuulira paliyo miliyoni 10 buli lubuulira bifo ebyenjawulo namusanze Pretoria nemusanga eddabani Cape Town ng'asaddaaka okutuusa twabadde tusomesa olusomesa olusembayo nampita nangamba gwe twewuunya lwaki nsaddaaka nnyo naga nti obulamu bwange essaawa yonna ngenda agibeeka nanga nti osobola n'okunsomesako siina buzibu obulamu tetulina naganze kuolaba wano nalwala mutima ne gwesiba nengenda we bananzijanjabira we banjanjabira Ivan Semwanga ne bangamba obulwadde bw'olwadde 98% be balongoosa bafa era nagamba ndi awo ndaba balisawo mirambo bagitwala mirambo ate ng'eddwaliro liri qualification okujjanjabirawo miliyoni 2.5 n'okubanga ozirina nagamba nziina ziizo gwe wali badde osobola ne bamusala ne bamutunga ne bamuwa amateeka gano wammanga galina okuwangaalirako naga nti buno obulwadde bwekujjanjabya olina omukisa owonye naye gano ge mateeka gakufuga ekisooka tokkirizibwa kuddamu kusanyuka nnyo talina kulaba kisanyuka bw'alaba komedi kabuli eyasama ate takkirizibwa kubeera wali bafu waba jasoma kabuli n'omusaka gw'ekiwalaata takkirizibwa kuwulira bitiisa era ne bwe twalina mu ddalasa ng'agamba seeka tonsesa nnyo tosomesa bitiisa k'obulamu bwe buto bwaliko ne bamugamba takkirizibwa kuddamu kulya kyakuliini kyonna akina dodo bichi kagabere nga yetumikiriza kwate ku mayirungi takkirizibwa kwataliye butambala namuga takkirizibwa kuddamu kukozesa ddagala litayinye bamugambi ate eddagala eryo buli wiiki miliyoni 10 mukisa gwalina alisobola takkirizibwa kutuula nnyo ku steeringi era bwafugako mayiro 2 ng'avaamuko ng'atuula eddakiika 3 naye mukugga muzibu abantu tebalina mirembe bw'obukeesanga ng'olina emirembe ng'omubiri gwo mulamu nga n'ekyokulya ky'olunaku okirina nabbi agambye Allah abakuŋŋaanyiza edduniya yonna n'agikuwa Allah abawadde emirembe Allah mumwebaze Allah kuŋŋaanyiriza emirembe agibawadde mwebaze n'otule wagisonko kati bwetoba kuyimuka nze nasabira mukyalawo manena mulabira akuyita omwerekereko oyereka muli naye so Allah akuwadde emirembe nga mpunzika emirembe Allah gyabawadde mukikozesanga omusiime okola byoyagala oyina emirembe lwaki tosaala oyina emirembe lwaki tosaddaaka oyina emirembe lwaki togendako maka oyina emirembe lwaki toyamba batalina tulina emirembe Allah agituwadde mugikozese nabbi yamugamba omusajja yajja gyali taata w'omuto yamugamba obanga osaba Allah musabe emirembe ate ng'emirembe oluusi gw'olina okujeebwa mwewega ku mirembe otuleko n'abaana b'olyeko nabo ne boonefuula biseeseka duniya teri agenda kikuta akasembayo ebibuuzo bino bina barakallahu fika agisooka omungu akunyweza ate tona omusajja okubategeeza nti si ye baasa ate n'omusajja omugagga ate ne baasa yaaba oli mwajira ne musajja gwe Allah akwongera amaani naye nampuzika ebigambo byange Mukama wange nambakubiriza ebibuuzo bino bina bye mbabuuza buli ali wamu nkusaba okakkanya puresha esooka weebuuze mu nsi eno wajja naki ekikulemeseza okusaala wajja naki mu nsi ya Allah tewali bakutuma byenkana ki ogenda naki kati ova kinensi bale tugenda maaso ga Allah ate nga tewali agenda kukuta nsi ffenna tujagala naye tewali agenda gikuta ne bwolaba nti wallahi bamazeeyo okkirirawo kati abasinga okwagala okuva wano ate be bagagga ng'akulaba adala awudde bugize ate be basinga ojjagala kati ate abatalina nga ate be bagala okusigalawo kamere bakalire eddala kati Allah baba akusaasidde ensi tewali agenda gikuta era kubanga nabbi yagamba omutontomi law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana sallallahu alayhi wa sallam hayyan
wabaqiya ebakuba ensigere Allah ayagala banene basigaleko senga nabbi kwali teri ageza jikuta bwabanga mukama waffe atufuze emyaka giri katigenda mwana ng'akyatulaga n'abantu bamulaga bulazikuba nti mukulu toka ku maili akwata waliwa toka ku maili ng'akyajagala okyagala kikunsi nga ne kansala w'ekitundu ky'emyaka 4 ensi akyajagala sawa yonna tugenda naye ogenzera kimasula abantu dderi Allah atuwemu bulungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum